Okay, mwasibye mutya mwenna abatulaba nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu ogwa TD Files. Ebintu si birungi nga omulaba emabega wange omubiri gw'omugenzi Gloria gutuuse ku kisaawe Entebbe. Essaawa zino Miranga Maziga Meerere ab'eŋŋanda za Gloria barisiivinze omubiri gwe. Nga nno ntegeezeddwa nti oluva wano eno ku kisaawe ng'amaze omurisiivinga agenda kuba ate atwalibwa bulambirira entuŋŋamu gy'agenda okuba nga agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Mu mbeera ng'eyo abantu b'e Dubai mwebale nnyo buli kimu kimwagendera ddala okuba nga ate mukola okulaba nga omubiri gwa Gloria gutuukira ddala wano eno e Uganda ku butaka. Kyamaanyi nnyo ate era kizzaamu essuubi nti abantu abalungi bakyaliyo era bagenda ddala mu maaso n'okuba nga ate bakola ebintu ebizimbira ddala abantu. Mu mbeera ng'eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano ng'omubiri gwa Gloria we gwolekebwa ate mu ambulance okulabibwa nga gutwalibwa entuŋŋamu gy'agenda okuba nga ate azimbibwa. N'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba. Wewala ow'amagye wewala ow'amagye kyagala ndina omukyala nga
ye sister wa Gloria essaawa zino kati omugenzi tugenda kuba tuwayamuko naye atuwulire ati embeera bwe yalabise enteekateeka zonna bwe zijja okuba nga ate zirabika ez'okuziika n'ebiraddira mu kkoweere maama tutayinza okulaba nga kitalo nnyo amanya kuba kyamushanyi gwe sister wa Gloria Gloria ono anaddala kubasookedde eddala otulaba Gloria kikyamusa Folenga reports z'eddwaliro ngamba kansa w'omupiira kansa y'omwana yaddamu amubonyabonya obadde bumanze kansa twasooka kumanya batugamba tujja mugamba akomewo ewaka ate nga yali mugumu nnyo nga ye amanyi agenda kuwona akole shata dream of good for her mother nga ye amanyi ajja kuwona abeerezeemu akole azimbire mama we ennyumba ati so she didn't tell us at first ne twamala ne tugera ba community we contacted her n'angamba sister ezigwa batambwe fine nembuuza olubuto nga ndaba luzimbye lubalekera ngamba luzimbye but I'm going to pick it begamba Gloria abadde mugumu saalabako Gloria ng'akaaba katanda saamulabako ng'asiida only that she could tell me sister nza kukira I will be okay meaning that she should be okay so Gloria wikinga emunsi balatandika okwogera naye eyokubiri teyaddamu kwogera addamu okwogera naye infact nayogera naye like today era nga n'otuula emusibuulira enkeera bayisawa nga 11 Irene n'angamba Gloria against okay bino byonna nga tebinnabaawo Gloria obulwadde yagenda nabwe Dubai nabo she was okay because ogende Dubai yali avudde Saudi ate you know everyone going to Saudi you do BCC tusobola kufuluma mulina okufuluma konna which means she was okay. Then after her knowing that she was yalina obulwadde obw'enjawulo teyafaayo ku bujjanjaba ssaawa ezo kuba twategedde nti kansa we abadde ku level esembayo tiyabwangulira bujjanjaba yabujjanjaba because she was in the hospital. Okay, akabanga kano konna wajjidde okubanga ate ajjanjabibwa Dubai biki mbadde mubadde mugizinga info support oba anga wetwalayo abantu babagendera ddala maaso okubanga ate bakumanya akasimbo kumulansi ekyalabise actually nze nganze I sent once money there then after she was still talking nangamba ngabirira mama wange the mother there her mother so the mother abantu batuyamba banne abaliyo nga nesitaleero yabakwegedde n'abalala bangi asire abo banne abali bambalira mu ddwaliro bangi so apamense ngamba maleyo naye nga babadde bamulabirira ye mwani Muhammad Nsereko speaker wa parliament bakola to live banne babadde bamuyamba kati byokuzika byo bigenda nabika after receiving her we are taking her immediately home so the burial will be tomorrow. Where? N'olw'embeera eyo katusabe omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuse ekisa nze Jona Ssentongo ngenda kuba ate mbaweereza ddala ebisingawo mbeere bulungi muya.
Okay. Wewe walo amaje. Wewe walo amaje kyagala. Ecco,